nsanyusa okulaba naddala baminisita abagole tubaagaliza obuweereza obulungi. Ate nsanyusa okulaba nti aba Patriotic League Uganda ekibaleese nsonga enkulu ey'ebyobulamu. Obulamu bagamba kyekyobugagga ekisinga Katonda kye yatuwa. Bw'oba olina ekkutiya ya ssente ng'oli mulwadde tosobola kuziwoomerwa. Ayagala obufuzi, ayagala obugagga, ayagala ekitiibwa, asoosowaze bya bulamu. Ebyo byegomba bijja kumuwoomera nga mulamu. Katulwanyisa Mukenenya, ate Mukenenya ffenna atukosezza. Oba muganda wo, oba mukadde wo, oba mukwano gwo, teri atakoseddwa Mukenenya. Kale bwe mujja nga abamu bwe gusoose naye ng'ekibaleese bya bulamu, awo ntegedde nti muli ba mwoyo gwa ggwanga. Ekigambo mwoyo gwa ggwanga kitegeeza kwagala nsi yo. Era abantu bwe bawulira nti gavumenti ebafaako, ensi yaabwe bagyagala. Awo nno mmwe aba Patriotic League olw'okubanga mukulembeza kya mwoyo gwa ggwanga, mbasaba mwesibe nnyo ku miramwa egijja okwagazisa bannayuganda ensi yaabwe. Obwenkanya kye kimu ku miramwa egijja okutwagaza Uganda. Era abantu bangi bagenda mu kufuna obuweereza mu gavumenti za gavumenti tebabakwata mu bwenkanya, ekyabantu kibaluma mu kirwaneko. Ate omuntu bw'aba ayagala obwenkanya alina kuba wa mazima. Abantu abali mu bifo eby'olukale, abakulembeze, naffe ffenna twogera mazima. Bye twogera bye tukola, bye tukola bye twogera. Kati mmwe aba Patriotic League mulondole nnyo ensonga ezo. Ate muli b'amaanyi mwenna, baminisita baabano babaka ba paalamenti ne ssentebe wammwe naye w'amaanyi. Tusobola okulaba nti abantu bakola kye bateekeddwa okukola. Kasita omuntu afiibwako akwagala naawe gw'oyagala. Era ne Sophie Nantongo omuyimbi yayimba nti laavu ezaala laavu. Oluyimba mulumanyi aba Patriotic League. Kati tulina ekizibu ky'amaanyi ennaku zino, ebyenfuna si birungi. Era omuntu wa bulijjo ayita mu bugubi. Mwawulidde ebisale by'amasomero, amakampuni agamu gaggala, agamu gakendedde. Kaakati bwe tuba n'akatono tukalye kyenkanyi, waleme kubaawo bano bassemukuto ababba ebintu byaffe ffenna ate ne bayinaayina. Mmwe aba Patriotic League mukulembera olutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi, si mu bigambo naye mu bikolwa, kuba mulina amaanyi mangi. Ababba ssente za gavumenti babakwate, babawozese, babasibe. Okubba ebintu bya gavumenti kibe kyamuteeru, ng'omanyi nti bwe nobibba ne bakukwata obudde bugenda kukukeerera. Ebintu babibajjeko bye babbye. Ensi bw'eneeraba ejja kusanyuka, nammwe ejja kubaaka. Nze mbawadde gaabuwa. Mulwanyise enguzi, kye kimu ku bitattanye omwoyo gwa ggwanga mu Uganda. Ate ffenna tulwanirire okwegatta kwa bannayuganda. Uganda ffenna tujjamu bulungi. Kyenavudde nsanyukira Honorable Barugahara Balamu bwe yagaye kyagenda kukolagana ne pulezidenti, balabye nti abantu Nuupu bwe bakwata bateebwa. Era nze muwagira mu ekyo. Atabeerangako mu kkomera y'atamanyi bizibu bya kkomera. Bw'oba tobeerangayo obuuza eri abaddeyo. Kaakati omuntu bw'abeera mu kkomera emyaka 3 tebanana kumuwozesa. Abantu be, abaana be, maama we, bamaama. Kale kitaawe, twogera nnyo ku bannyaffe naye kitaawe, baganda be. Sebo bw'onoosobozesa ensonga eyo n'eyitamu, abanuupu be baakwata emyaka 3 ne babata, kijja kuwoloweza eggwanga n'okukakanya emitima. Era kijja kubawa nnyo nammwe embavu mu aba Patriotic League. Nze mbafulidde. Era gendera awo.
ono wanalembala mbadde mulaba okugembeera si musajja ebintu alikwata mpola mpola mu mbiri kakasa nti ejja kukuwanguza na kino kyotambiseeko. Mwebale okujja n'okugula emijoozi egy'emisinde gya Kabaka nga bwe tugambye twagala kuba wano siriimu aviirewo ddala tubeere balamu tukole tuzimbe Uganda eyagaza. Era ndabire nnyo General Omuhonzi Kayingo Munnakisubi munnange munneebalize omugambe nti mwagaliza obuweereza obulungi nga bw'ali Munnakisubi fe ab'ekisubi tuba bayiiya tuba banyiikivu tuba beerufu ate tukola n'okwagala. Bw'anaakola bw'atyo oba CDF byonna bijja mugendera bulungi. Mbeebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale.